ngenda Germany ngenda mu ddwaliro kulaba mulwadde. Omulwadde mutwalidde Ssemutundu kubanga bamugaana okuddamu okulya ennyama. Era n'ensawo ya Lubaale ngenze nayo. Jjajja alina okumukwatako amukoleko tulabe. Ku migugu gye bapimye mubaddemu n'ensawo ya Lubaale ngenze nayo. Olubugo tolulabye. Sirulabye. Tolabye olubugo wali nga bakyusa mweruli n'ensimbi enganda n'amatembe n'ensawo ya Lubaale ngiina kuba nnyina okutuukayo muyitire bajjajja te bajjajja nabo bamukoleko. Era byonna eddagala egganda biki byonna ngenze nabyo. Era kati ngenzeeyo kati naawe bwe naaba nfunyeyo akasente mu mwezi gw'Ekkumi era nja gendayo ba mwezi gw'Ekkumi. Yenyabo. You wanna make tasty food and serious. You wanna do that dancing still. Come down in one way and night. Sika de buto one night. Nairo akro ya sika. Sika de buto one night. Kanda de ngano ya night. Sika de buto one night. Kanda de ngano ya night. Bulungi n'okusingawo tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa buto wa Nile alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu n'engano ya Nile etakwatira ku ngalo. Nile yennyabo bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga. Jjajja onyumye onyumidde ddala nedda otonya si nnyo omanyi wadde senga yalwala naye ate tekijjaawo nti tuli baserebu waawo sebo. Jjajja ogamba otya leero? Wendi taata oli otya sebo? Weetuli jjajja. Waawo sebo. Tuli mu bitundu by'Entebbe twolekera kisaawe ky'eggwanga eky'ennyonyi. Era tuli wano ku Victoria Mall we tuli ngenda Germany ngenda mu ddwaliro kulaba mulwadde. Lujja ebbanga libadde leetoolodde kati senga bamulongoosa amaaso omanyi bw'olwala ekibumba amaaso ekibumba tukirabira ku maaso kati akantu ako akayero ke galeeta ku maaso bakamala okalongoosa. Kakati ngenda Germany obudde bubadde bugenze emyezi 7 nga sigendanga kumulaba naye kati tweteeseteese bulungi njagala ngende mbenga mulaba weewaawo sebo. Ekibuzo ekigenda osookera ddala eri abantu abagobya senga kulanama nti ogenda e Germany nga bakuyise emergency nti weetaaga okubeerawo ku kyonna ekigenda mu maaso mu ddwaliro oba kibadde mu nteekateekayo nti mu kaseera kano olina obbanga ogenda? Najja nsuubiza nti senga agenze mu ddwaliro naye nange nja genda ndabaani senga. Kakati mu kumusuubiza nti nja genda ndabe senga kitegeeza nti ebadde nteekateeka wadde nga senga mulwadde naye badde nteekateeka nti akaseera nange ntuukeyo. Era abantu babadde beebuuza nti omwami yasigala wano omwami wa senga gwe tumanyi Jumbo omu bw'ati gwe tumanyi abantu ab'omukwana ababiri abataawukana emyezi 7 omu nga talaba ku munne ki ekigenda maaso. Abantu bano baatuukira ddala ku mbeera kati jjukira kati nina okugenda nkole ki mulabe muluwummula luno ate nkomewo mangu. Era ngenda kumalayo wiiki emu yokka ennaku 7 ngenda leero nja kudda ennaku z'omwezi 14. Abaana basemberedde okukola ki okuwummula. Waaw. Kakati abaana bammwe bakimanyi bulungi nti senga waali ne jjajja Jumba waali abaana bwe babeera. Ekyo mwakimanyiza abantu mwe ku baana bammwe babeera we muli. Kati senga waatali buli muntu abadde amanyi bali naawe. Kati wootali bagenda kubeera naani? Nanti bagenda kuva ku ssomero ngenda kumala ennaku 7 lujja lwenkomawo bajja kuba bamala olunaku lumu bakole ki baveeyo. Yes yensonga lwaki mbaga nti ngenda kumala ennaku 7 mbe nga nkomyewo. Waawo se wali wakatutegeeza nti senga omwaka ogujja ajja kuba akomawo mu myezi agenda kumala emyezi 13 mu ddwaliro. Era kati ngenzeeyo kati naawe bwe naaba nfunyeyo akasente mu mwezi gw'Ekkumi era nja gendayo ba mwezi gw'Ekkumi. Omanye olugendo luno si lwangu, olugendo luwanvu lutwala ssente nnyingi. Okujjanjabira omulwadde Bulaaya si kintu kiki
kyangu ebintu bibadde bizibu ebintu si byangu lujja naalibadde nagenda dda naye era nsobodde kati yewaawo so kiba kitya oba owulira otya okuba nti wano we tuyimiridde interviews ezisinga tuzikolerawo nga muli babiri omwami n'omukyala nga mugenda ku nnyonyi kati olwaleero oyimiriddewo omu ne ku nnyonyi ogenda kutambulako omu lujja ennaku gye nnina sitambulirangako ku nnyonyi nga ndi nzekka ngenda kukola stopover nyingi kwegamba bya bulumi obulumi bwange ne Ssenga Kulannama omulabi ateeka okulaba nti byaki bya bulumi yewaawo tegeeza abantu mu mbeera gye tutambuliramu n'embeera y'omulwadde nga tugenda ngenda kusimbula essaawa 11 embeera y'omulwadde simbi nnyo ajja genda atereeramu bamulongoosa amaaso bannayuganda njagala kubategeeza nti Ssenga ajja kutereera ate Ssenga ajja kudda era akyajjanjabibwa naye obujjanjabi bugenda maaso nange kaakati ndi mu kaseera akagendayo ate ndaba embeera iwaali era nkomewo wabula bannayuganda simanyi eddwaliro balina nzikiriza kamera oba naafunayo ekifaananyi nga ndi naye kubanga nabyo si byangu naye bwe naaba nfunyeyo ekifaananyi nga ndi naye ngenda kibaweereza bwe naaba kiganye mu ddwaliro nja kubanga akyali mu ddwaliro yewaawo naye nga bwe naaba nfunye akaseera konna ne bamumpaamu ebweru ng'asobola okumufuluma nja kubaweereza ekifaananyi nga ndi naye yewaawo kale ebisingawo tujja kuba nga tubigoberera ekikulu kibadde kyakubawa update ku lugendo lwa Jjajja Jjumba olw'okugenda labe ku mukyala we maama w'abaana be amaze emyezi 7 ng'ali ku ndiri era twongera okumusabira ate ne luno olugendo nawe tukusabira mirembe Jjajja yewaawo nsaba ntambule bulungi stopover mu lugendo nyingi entambula z'ennyonyi ennaku zino si nyangu zonna muzimanyi naye kantambule ngende ndaba omulwadde weewaawo omulwadde mutwalidde Ssemutundu kubanga bamugaana okuddamu okulya ennyama kati alya kyennyanja kye bayita Ssemutundu ate eri tekibeerayo kakati ne mutwalirayo n'ebinyeebwa ne mutwalirayo n'amatooke era ntutte kilo 5 kakati ne mutwalirayo ne ku buntu obulala ng'engoye waliwo n'ebintu byaba yeetaaga ng'omukyala kakati mutwalidde ebintu ebyokulya byonna tumutwalidde ku kadagala kaffe akannansi eddagala erinnansi bajjajja bamunaazeeko eryo ngenda nalyo era n'ensawo ya lubaale ngenze nayo jjajja alina okumukwatako amukoleko tulabe ku migugu gye bapimye mubaddemu ensawo ya lubaale ngenze nayo olubugoto olulabye sirulabye tulabye olubugo wali nga bakyosa mweruli n'ensimbi eŋŋanda n'amatembe n'ensawo ya lubaale ngiina kuba nyina okutuukayo muyitire bajjajja te bajjajja nabo bamukoleko era byonna eddagala egganda biki byonna ngenze nabyo abazungu bajjanjabe nga ne bajjajja be bajjanjaba kale sebo yewaawo kubanga nebadde yagenda nalyo libadde lyamuggwako ogenda na nnyonyi ki ngenda na Qatar Airways era wano we tutuukidde wano Qatar Airways kweri wali eri ku check-in era yeeyo ku check-in eyo gye ngenda nayo era check-in ebadde ya ssaawa 9 tugenda kusimbula ne ssaawa 11 olugendo olulungi omulwadde mugambe nti emitima gy'abantu mingi ene Uganda girinnye ennyonyi wamu naawe emyoyo gyaffe giri eyo gyali Ssenga Kulannama emyoyo gy'abannayuganda giri eyo gy'oli girinnye ennyonyi wano wamu nange abantu bonna bakutumidde abantu bonna bakusabira bakuteerako akabaani bannayuganda bakwagala nnyo njagala okwebaza Capitol Music n'abalabi baayo okuva lwe twatambula nayo okuva nga Ssenga mulwadde nga tannalwala mpaka leero okuba nga tukyali ne Mwami Tone ne Mukulu Lujja era ndowooza olaba kisaawe tekuliko nnyo bannamawulire bangi era kuliko Capitol Music kubanga eyo ye TV ya Ssenga ebirala byonna obireka naye n'alaba ku Capitol Music wabula mu ddwaliro nti tebamukkiriza kulaba kintu kyonna tebamukkiriza kukwata ssimu tebamukkiriza kulaba naye
nja kwogera naye nti Captain mbadde tubaddewo era twongera okukusabira Ssenga ne tona tutumidde era naye ayagala kulaba ng'owonye ng'okomyewo Uganda. Obulamu butambule, olugendo lulungi jjajja, tukwagaliza birungi byereere. Neyanzeege kantuukeyo ate ndabe bwe nadda bwe naaba musanze ng'aliko kale nga tewaliwo emergency nja kudda ng'ennaku z'omwezi 14 ate nsobole okusanga abaana. Mbagamba nti mukozese ebintu bya Nile ne modern okuli butto, sabuni, engano n'ebintu bingi nnyo ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ewakaawo mu bifo ebyolukale byonna ebintu osobola okubeera ng'obifuna mu maduuka ag'enjawulo kuba ku market kwebiri ate nga birungi. Abantu bakkiriza, abasika capati bakkiriza nti butto wa Nile wakabi n'owa modern engano nungi nnyo. So binoonyeeko gwagende okubeera nga otegekera omwami omupya abeere nga atakkiriza nti ono omukyala afumba, ebeera ng'okozesa ebintu bya modern. Bwe bitaba bya modern, kozesa ebya Nile. Nile? Yeah, nyabo. You wanna make tasty food and serious. You wanna do that dancing still. Come down in one no ya Nile. Sika de butto wa Nile. Nile akro ya sika. Sika de butto wa Nile. Kanda de ngano ya Nile. Sika de butto wa Nile. Kanda de ngano ya Nile. Fumba bulungi n'okusingawo, tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa butto wa Nile alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu n'engano ya Nile etakwatira ku ngalo. Nile ye nnyabo. Bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga.